abantu babeera mu church ng'ettendo libakalubiriza ne batunulira omupiira ne gugenda mu extra time ne gugenda ne mu penalty nga tuwali akoowa. Yawula eby'omuwendo omungi obijje mu bitagasa. Mwebalemu abayawula zikubire Mukama, zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Ne kaakati twogera waliwo atudde ng'ate si mulema. So ng'ate abalala baabagolodde. Kati gwe bakugambye yimirirako ogamba nkooye balala bayimirire. Nze ndowooza nti wandiyimiridde kubanga amagulu gano kyamagero. Bassebo ne bannyabo oba wali olabye ku mulwadde oba gwe wennyini wali olwaddeko kisoboka okutuukanga okugulu kulinga okutali kukwo. Ani yali asanyaladdeko n'olinnya wasinga olira kino ekitundu kale okugulu okusiro naye nga okugulu kulinga okutali kukwo osanyaladde busanyi si kubeera paralyzed oba kabaka kyaka nga siga nti osanyaladde ntogenda kutereera naye nga kagenda kumalira dakiika nga 3-4 oluvannyuma n'okotandika no ntegeeza kusanyalala nkwawula ne masopulu ziruma nnyo. Njogera ku kusanyala n'owulira nga okugulu kuli olinga ayambadde ekiti wangi kye bayita bati ekyo era paralysis. Naye waliwo aparalyzinga n'atwala n'ebbanga nga taddangu. Njogera ku kana akatero tukwata nga kamalira dakiika 3-5 era paralysis. Ekivaamu n'ogenda okulira ng'olinga awulira obusolosozi obungi kati ng'omusaayi guzzeemu okugaba. So n'okuyimirira kyamagero. Samba bw'oti ogambe sitaani oswadde nkyayimiridde. Samba bw'oti mugambe sitaani oswadde nnyimiridde. Ate nnyimiridde si lwa maanyi si lwa buyinza naye olw'omwoyo wa Mukama olw'ekisa kya Katonda. Era nnyina wendaga mu linnya lya Yesu. Samba ebigere byongolagula nti nnyina wendaga. Olinawo olaga mu linnya lya Yesu. Olinawo olaga mu linnya lya Yesu. Naye ddamu webaze Mukama olw'ekirabo eky'obulamu. Si buli eyatandika wiiki nti agimazeeko. Naye gw'ogimazeeko ogolola bulungi emikono waggulu okubire Mukama engalo ez'amaanyi ddala. Okubire Mukama engalo ez'amaanyi. Obulamu buwe Yesu. Obulamu buwe Yesu. Nalabye ebifaananyi nga bitambula eby'omwami mugenzi aponye ng'agalamidde ku ttaka yafudde dda naye nga buli kyolowoozaako mu nsi akirina. So oyinza okuba nga wasiibye enjala n'oyombesa Katonda, n'osula enjala n'oyombesa Katonda. Landiroodi yagambye todda kati oli mu night prayer naye nga weekwese landiroodi era. Obudde gye bukoma ogenda abalala baagala genda goganya kati ate bukya. Your problem is very small and God is going to work on it. Oluzungu lwange si lulungi nnyo. Your problem is very small and God is going to work on it. God is bigger than your problem. As long as you can still talk to him. Abalala tebakyayina kyakwogera. Waliyo abantu nga singa basobola omuwaayo wiiki ey'obulamu sente ze zonna zalina mu nsi bazitwale. Wiiki ey'obulamu yandiga nti amiina. Sente bazitwale. Mbeerewo wiiki emu. Tolina sente naye ky'olina tekigula sente. Ngambye eki? Tolina sente naye ky'olina tekigula sente. Kingambira abantu bana naye yeebase mukube engolo mugambe tolina sente naye ky'olina tekigula sente. Waliwo abantu abeeyita ab'ebbeeyi n'obuuze naye kati nze gw'oyita owalayisi kiki kyennyina ky'osobola okumpa? Oyinza okkiriza nti okuva mpozi abakyala babaguza enviiri naye okuva ku mutwe paka mu bigere tewaliwo ky'olina
nga bakitunda mu dduuka somewhere. Wangi okuva ku mutwe tolina kyolina nga bakitunda mu dduuka somewhere. Abazungu bagenda bagamba twakoze okugulu ng'okugulu kulinga okugulu kwennyini naye nga basibako okusibe. Era bwe baba bali mu process y'okukusiba weesisiwala noga nti kati omuntu bw'amala n'abikkako empale atambula naye era singa ggwe ngambira nemba nti okugulu kuno tibalina gye bakutunda ndi wa bbeeyi. Weyagaleko okuneeba muga nti engalo zange zino ziraba tebalina gye bazitunda ndi wa bbeeyi. Mugamba ennyindo yange n'amaaso gange gano ebigere byange bino kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu. Weebazenga Mukama bulijjo. Dawudi yayogera mu Zabbuli 13 nti weebaze Mukama gwe emmeeme yange. Emmeeme yange weebaze Mukama, tenderezanga Mukama kubanga asonyiwa ebikolwa bye byonna ebitali bya butuukirivu n'awonya n'endwadde zo zonna. Nga tetunagenda mu kigambo, tetunagenda mu kirala kyonna, njagala okitegeere nti toli mutuukirivu okusinga abafudde. Alina ekisa kyakuleseewo Mukama. Tewali ssente kusigazizza mabega nti abagenzi babadde tebagirina. Tewali buyigirize bukusigazizza mabega nti abagenzi babadde tebabulina. Tolina nsonga ndala gy'oyinza kuwa. Buli lw'oba ng'okyawulira, kozesanga akaseera k'okuba ng'okyawulira, weebaze bwebaza mu kifo ky'okomplaininga. Na kino kitegeere ndyoke ngene mu kigambo. Olunaku lwavuddemu waluvuddemu. Kati ne bw'oba oli n'aloga tokyafa ku Monday ewedde. Ne bw'oba oli n'aloga tokyafa ku Tuesday ewedde. Ne bw'oba oli n'aloga tokyafa ku Wednesday ewedde. Ne bw'oba oli n'akuwalana tokyafa ku Thursday ewedde. In fact, tokyasobola kufiira mu Friday. Wagiyiseemu dda kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Negana amawulire amalungi gatwale. Katonda yakuwonya wiiki ewedde, yakusoose dda mu maaso akuwonye ne wiiki ejja. Katonda yakuwonya omwezi oguwedde, yakusoose dda mu maaso akuwonye ne mwezi gwe tulimu n'ogujja. Ngambira ne bandi Katonda akuwadde emyaka gy'olina. Talina kyafiirwa bw'akubisaamu emyaka egyo emirundi 3 mu maaso. Nazuula atatoolwako. Katonda bw'ayongeza emyaka gyo times 3, he loses nothing. Katonda bw'akuwa bugagga talina kyafiirwa. Abantu balaba ka shortage ku akawunti yaabwe singa basayininga ne bwegibeera miliyoni 10. Figa zikyuka. Naye Katonda bw'akuwa kyoyaayanira ebintu bye tebikyukako. Mwesige. Nsaba oyimuse ku mikono gyo waggulu mugambe nti Mukama gwatakendeera, gwatakogga, gwatafiirwa, gwatakyuka. Nkwegayiridde nga nyimusiza emikono gyange. Essala gye ngenda okusaba Mukama yonna eddibwemu guno omwezi. Yimusa bulungi emikono gigole bulungi, sala gisabe nga yakaama.
Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi akebera omutima. Mukubira engalo ez'amaanyi Mukama oyo akebera omutima. Baliwo abasabye ku ssente mukamaako. Kati yimusa emikono weeyameza ogenda okuwaayo okuzimbira Mukama. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Zikubire waggulu zinoge. Waggulu 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 waggulu.